Kiki ekivuma. Kiki ekivuma. Wano wetwa fundikirira episode. Walwacho oyinza okuyita endeku. Yalaba sendeku. Sendeku yamutwala misinde. Yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna banna Uganda. Bannaffe abakyotera film production kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu musobola okujja mu kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 Yes, right away nyine Chotera Film Production zinatenga lyotandika butandisibwa kuletedde filimu yabwe y'omulembe atenga nagambi filimu eno tugenda kuba tugira mu bitundu okuva mu Duncan Digital Studios. Yes, awe kutandika mbalamba sala kunyumereza ate nete era nga batugamba mwana mulenzi Kataala ono kataduba kakando kyonna kyoba osobodde kyomuyita Duncan ekyatandika egenda maaso mpolampola tosobola naddi omusiru. Tuchali kunyanjura filimu egenda maaso kyomuhendo Angel ono ng'akwereza nga jjajja Semisambwa ekyatandika butandisi egenda maaso tulina kuleka ndi osubwa mwesije Alex nga next kureni kwali nnyo tandika butandisi eya Kalyama the village ghost gyotandika kalona ndi omusiru muko wesonga musiru ba muko wani uyo muko wange gosonga kuba muko wange jangu nkuweeyo munnange bukyanga ofa empewo oli otya munnange nendi nsula eno munnange mbeera kuno tungamba ndi ku kyalo kuno kwobeera ekyana kyekyo ssebo kirina omubiri kyakutte emmere ekyana kyakutte emmere nakulwala mu kibuga nkuyoyote naaga kati nze olaba ngenda kutwala e Kampala omanyi mu tawuni eyo tugenda tubadde tulina ettaka lyaffe litutunda kuno ffe sisi tuli baakuno nnyo olaba ffe tutunda ettaka mu buli kika ky'ettaka oyagala ndebe wirubaalo oba tulina amataka katulina kozi bagatwameka 120 ettaka lye baatunze million 120 si lyabwe. Ladies and gentlemen, for your information, omwami ono ali masekati ga kibooko naye tannaba kumanya bumanya. Akiriza tusogende Kampala. Omuwala nga akkiriza bamutwala e Kampala ne bamusuubiza nga omanyi omuntu akusuubiza ebingi aba alina golo gy'abala target mission era bwe ggwanga asooka amyamya kumpasa nga basanyuka musajja mukulu afunye ekintu kumbe bali mu kibooko mwe bakyamukira mu kibooko mwe baddalya tera okunyuma biggwerawa tonolera kati nga mugamba nti kasi oba oyinayo mwanyo ku muganda wo omulala omuto engeri gy'ofunyeyo munayinanga enfuniraayo tebategedde mukazi gy'avudde okujja wano tebamubuuzizza oba abadde anonya eki okuseka kye baliko nga bajjayo obuyimba bw'embaga nga basanyuka ogenda okweregereza omukazi asonga yakasonga tunulira firimu episode eyokubiri omukazi n'afuuka endeko lengera ejjanu tunulira firimu abadde yakamwagala amusuubiza embaga ne bayingira emisoli balina ebigere bavao baavula tukyagenda maaso ne firimu yaffe nagambye tugenda girabira ddala nga bweri mu kitundu kino kirabike ng'ekisuuka gye muli tugenda maaso nate nga bulijjo kakati ku bye tusemba okulaba ng'amaze okuleka ne wayita wiiki emu ennambirira ekyali ntandikwa endeku yabagoba mu ttaka bajjanga bakayungirizi ba property master omanyi mu bano bakayungirizi mubaamu abayungirira
ebintu ne bikolayo ne wabawo n'abayungirira ebintu ne bigaana. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso, weetegereze. Kati omanyi kye baakola okuva endekulo yabagoba ettaka baali babbalibbe. Mu bana abatunda ettaka mubaamu ababbi. Kakati Kataala akomyewo ne munno omusiru. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Nagambye okuva mu Miss Productions nate nga bulijjo baleese kayungirizi. Weetegereze Kapuuli tugenda maaso. Kati obadde owozaawo okwata wali n'okwata eno ettaka likiri yalinge. Naye omanyi okudda ng'ono yeeripye ku mugongo gwa mune buli omu waali babanga abalaga omuguzi naye nga bali mu kwekengera. Beetegereze ekibambulira bamanyi we kyabayisa. Tereeze kooti olabike ng'omugagga atunda ebibye. Bagezaako okwewala embeera y'ekiyayi naye nga mwe bali. Lwakuba noono omuguzi naye alabika alimu olunyaafa. Liyita wano nga bw'olaba ekkubo lye ligenda lye lyawula ettaka. Ne wano bw'okwata kati wano era bw'oba oleeze ondaze guli omulitunsi gw'endaba eri kwempetera otyo. Kati buno obuyumba bw'olengera mu ttaka bwonna bubwo. Genda weetegereze ettaka lyo bamanyi ekyabagubayo. Totya muzeeyi ate kati mwe abanambuza bakigaanawo okwerambuza. Wawe bakisiimula nti teweerambuzanga. Tukuguza otyayo nga gye tekimugira. Baneemujje munambuze. Mwandize ne mubanga munambuza nno muve mu bintu by'omuzannyo nti muzeeyi genda bw'otyo. Omusajja naye ng'agendera ddala. Mumuleke engwala esooka yeetulaga nti tajja ggula. Okkirira sajja bajja mutugira mu ttaka. Sajja bajja mutugira mu ttaka. Ku nyumba gwe naawe omusajja tadduka genda bw'otyo. Negwe lengera Kataala be batunda ettaka lyaffe, ettaka twalipunta. Abaana bano lwaki ettaka lino naye ettaka lirungi nnyo kuba taddeko emmwanyi akole yasimbyeko taabanoga. Labira ddala ettaka lino liriko bizinensi kuba kati era tusooka mu nte zikola over grazing. Ente tuyina zireeta zikola over grazing. Remisi omuguzi yeetegereza alinga agula essaati. Efirimu egenda maaso weetegereze. Efirimu egenda maaso weetegereze. Ali ku business. Mugagga ettaka lino ndifunye naye bano abaana banguza bulijjo ettaka ne bukya banguza ettaka lino lyo ttaka ddungi nnyo. Tannamanya nti ettaka lyaliko agula kyokoola. Ettaka lyagula tamanyi nti agula kyokoola. Firimu egenda maaso Kalyama. Kitwale nti ebitundu kino yeesookera ddala. Weetegereze bali abatunda baabali. Omuguzi teyeebuuza lwaki bali bakomye eri. N'obuyumba obuguliramu bwonna obuyumba. Weetegereze egenda maaso. Tunuulira firimu egenda maaso njagala weetegereze. N'obuyumba mbuguliramu. Ettaka ngenda ddegula kozi munne yakkiriza. Ettaka lyakkiriza oligula. Kati ekiriwo mujje jangu ndabe. Nedda gw'obajja eno gwe jangu eno. Leeta sente eno gye tuli baaba. Sente leeta wano tubalire wano jja kuddugaza sente tozibalire eyo. Sajja naawe tomuyita batyayo gyatugende. Kirabika ekyatugoba kyebase kati tekirabika oba emisana tekibaawo. Kirabika emisana tekibaawo bwe guli. Naawe onsika gwe tokulembera era onoonya wonsuulirayo godduke. Ekintu ekirimu emisinde lwaki oba oyagala gwonze nsooka. Kyagala ebyo. Ronald omusiru ng'erinnya lye mugezi nnyo baaba. Tayagala bigere bibiri maaso nga tekuli kya Kataala. Awulira bubi singa yasooka kubanga ekyava wano mwalimu n'ekibooka abantu abakulu babakuba kibooko ne bakogga oluvansi. Jangu eno jangu. Sogenda emujje nammwe. Kigambo ekyakyogera emirundi mingi mujje mulaba alinga atamanyi kye twalaba. Genda mubale sente onoŋŋamba genda. Sente mujje mugiremba we sente kati ate wuli azigaba weeyongera weeyo naawe. Yajagera ali amagu. Wali amagu. Amaki?
amakata njagalaba baada agenda muga wali amalalo ne bamugamba wali amakata nanyini ttaka bamuziika mu mataka amakata twaleese obuzibu Kalyama mu makata firimu egenda maaso weetegereze Kalyama mu makata kati bajja okujjawo ono n'anuga oluwanyi bagoba oluwanyi luno bagaalugoba emizimu kati twagambye nti 12 nedda ttaka ddyo ddungi tekitegeeza linseera kumbe noono agula alabika alina baguzi kusoka wejjeko ebisiraani kati wano Kalyama batakulaba firimu egenda maaso amakata ga Kalyama jako ennanka irankani weetegereze tunuulira firimu yino baaba ozira kulwa baaba titwenda olwewo ekintu kimu mwanfunira ettaka lulimu alimpa era ne linkolera kyova olaba saagala balwisa bwe mbangula kendeeza nno ku mboozi kubanga obudde bugenda waliwo ekinaatera ekiki kuba mumbuulira ettaka lino munguza kungulu oba lya kibanja sambe nga ate abantu abatunda omusajja agaatunda ettaka kungulu najja ngamba yolako akataasa ogende kati ekintu kino munkakase ettaka lyaffe tumuviire musooka mulinde okunviira lwaki onsika ombuusa eno onagambye wano saagala sukka lwaki tosukka totunda ttaka oyagala liguza balala gwate oba otandise kuba bizinensi ogiteekamu nnyo olugezigezi bizinensi ogitaddemu ebigambo bingi otusobedde twagambye okendeeza ebigambo nawe olinga atawulira owulidde bwotawulira bwe tugende oba tunaguza omulala onalabika tajja kugula ani agambye nti sigula muguzi yenze mwandeese ngule lwakuba ne bwe tusayiningira ebbali tolabye ettaka wewe okusaningira ebbali tekitegeeza nettaka oliguze otusobedde otuyitayita eri naawe olinga alina omupango obanga oyagala tubba sente zotwayogera kati sente nzibaweerewa mube musooke mujjemu mwanga 12 naye mujjemu 2 ago omuwendo ogwamu 10 gukola mangu tugende kuba abanaapunta ettaka baalipunsa edda si lyakwongera kupunta baaba ettaka lipunta olwedde ate oli akupunta put all reality about kupunta lit nobody is going to punt it. Let's go. If you're about to give us money, please give us money. Twetolooza amajja tugendo n'abala balira muzajjo bayogera ebigambo ebisunda omuguzi ayongeza ebikolwa bye oba togula yogera kuba katina ne gye tulaga otusobedde gwe naawe kuyogera nga tonkwata oyagala omusajja alaba amakata ga Kalyama firimu egenda maaso gwomanyi lwaki boogera amakata sajja bano bayinza otunza omuntu ettaka lino ate nalirabye edda ettaka lino linyumako estate nalirabye ettaka ddungi kati nina okwangwa kuba kati abatunde baba beekyanga omuguzi kitegeeza nina wensobera nina okuteekamu obwangu kati nono naye ng'akuba obusimu aleeta abatunzi naye abatunzi bano lwaki babadde beetooloolera ku luwanyi empwanyi zino zira kubaza abalogo abasajja balinawo ssabo lye bajjawo wakati guno omukulu ndaba gugenda gutika kyate baŋŋambye liva eri ku kkubo ate wembapima n'ettaka ddungi kwolaba n'agula obwonga alina gye yabwazise olaba abatunda ettaka tebaagala kubeera nnyo we batundira gw'omuguzi oba oli ku ki efirimu egenda maaso Kalyama the village ghost tugenda maaso ne firimu yaffe nagambye nga bulijjo eminze nkwereza oli ku VJM official nate nga bulijjo tugenda maaso njagala olabe efirimu weetegereze njagala olabe tulaba amakata ga Kalyama kaakati munnange yabagambye tugende mbawe sente tutuuka erudde ekitabo kivaayo saawa ya business ettaka yamaze olirambula akolagana n'abasajja baabo ng'atuula mu yafeesi Kapuuli kakati agenda maaso Kapuuli ali ku ofiisi agenda maaso ali ku ofiisi ye Kapuuli talina buzibu bwonna azini Kapuuli muserefu
abaye Wati boss. kiki ekiriwo sooka ojje Kati ekiriwo. wuliriza Ekiriwo. kati yino plan Abantu. Yes. Abasobola okusinga wali. njagala onfunira abagula edda njagala ettaka balisende munaku ntono nnyo awantu awo tandika okulaakulanyawo twagala kulwawo nnyo Zino wansi. owulidde Genda kumala. ettaka balina okulabika ne bakola kibalisenda sawa yakusenda ttaka Sinde waliwo. efirimu yino wetegereze Kuba. wetegereze Okuliba akataalo n'ekataala. Kataala mungi. n'agamba banguziza ettaka eno abaana ano mbeesiga bulijjo babadde nga banguza ettaka era bo baŋŋambye oba nsende obadde obwedde oli ne bakataala okuva lwe wagenze ng'agenze kulambula ttaka kati ettaka liwedde okulambula saawa yakulisenda batandika okukola enteekateeka zonna ez'okusenda bazeeko development regardless tebabuuziza ku miwunyo giri ku ttaka baagala kufulumya plot numbers n'ebisigadde ebyapa bikaabe Omu kikuubo. wetegereze kwata sente Okwangwa ezo siiti bazirinze. kwata sente Fumo kwa tractor. Njagala mugwa. tulakita mufune mu bwangu abaana balina balabye nga abanaaguza abalala singa tubanga abalwawo tulina okukozesa obwagazi kakati bajja n'ebipapula ng'abaasoma kyokka nga mu bibiina balingizayo ne badduka kati batandise okweyisa ng'abaasoma Njagala kugula ttaka linkwata. Nze njagala kugula ettaka eritambula. ono ali wano ali ku simu by'amataka buli kaseera by'abaamu kapuuli w'amataka kapuuli w'amataka Ukidde. efirimu egenda mu maaso Otwavuddeyo mu kyalo. efirimu egenda mu maaso Badde bakuŋŋaanya endagaano zonna z'abantu be twagenze. kaakati tubadde tuli mu byakuŋŋaanya ndagaano era abantu bonna be twali twagira ku ttaka okwo bonna endagaano zizino okulaga ne bakkiriza bagende ettaka omugaga alitwala omanyi waliwo okugula ettaka omuntu n'agula ettaka naye nga ne waabawo omuntu nga ku ttaka okwo yagulako endagaano ekibanja okimanyi kyekitegeeza omuntu buli wogula ekibanja obanga ayaguze ennyumba eyakitengejja ku mazzi naye toba ku ntobo ya nnyanja kati omuntu wajja n'akugamba nkusenyi oba obwewedde omuntu eyaguze ettaka nga si lyakyapa ku mulembe guno obanga kitengejja ono najjayiteeyite mu bintu najjayite mbiraba naye kataala baddanga olwotaladde n'okulakula kataala waffe kuba kati munange battu babalabidde eddala ekintu kino n'enkadde katulabe kyenjogerako kyekino baasi kati olabye endagaano eriko n'emabega enkadde egulira kati kino kyeŋŋamba kale tuveeyo tusooke tujja efirimu yiino pulogulaamu ne tumaze balina pulogulaamu nyingi baagala ssente baagala ssente bamitaka pesa kama umeongea mambo mingi bataki matatizo yako bametaka pesa weleta pesa tunataka twende mulira ddala tebaagala kakati endeku tebanagira bakoleero era bagumu nnyo nti oba yeebaka ne waliwo kye bayita okussa akasiiso eyalambudde ettaka lirambudde tewabaddewo mitawaana kati tebaagala kulwawo bantu batono Ira. ungi kyamirembe ono naye aguzisa dulembe muntu anaabakwasa banne ekizibu waliwo omuntu agula ettaka ng'aguzisa dulembe naye n'akusobera leeta teekako omukono tugende tetujja kuguza gwe wekka ssebo njagala mube nga munoonya tujja nnoonya nga bw'oyanguwa gwe wanduka nnyo n'ebigambo wadde oyogedde amalalo mu kifo ky'amakata teyagategedde kati ekijja kyomanyi kiki kyemmanyi ekijja kinyaga bitono kyo kinyaga bitono kuba kati nange era 10 kyembawa ndabira ddala 2 mwadde munkubye kambawe ceeke mugende kiki ono naye ndowooza layika baagulako si ba lulimi lwe
omuntu aguza mbanga mukwatagana olulimi n'atandika okwogera ebigambo eby'ensimatumbu simanyi ekijja omanyi kati simanyi kyekyo ekijja ky'omanyi kati ataddeko atatutta 10,000 twage 10,000 bamaddu bali kwata cheeke naye naawe tomalaga tukwasa olinga akwasa abaana bakabalagala sooka osoma omuwendo bagamba ku byesente osoma nnyo 0 weziba tosulika cheeke kifo kya 2 ojjasomawo 5 0 ziwera 0 ez'emiliyoni 10 ziba 0 meka n'abawe ebbaasa ettaka balitunze batundiddemu amakata ga Kalyama efirimu egenda maaso batundiddemu amakata ga Kalyama wetegereze alada inafuna do ono naye alaba alonze ettaka balitunze ono n'alaba alonze wetegereze kale nno goyinza okuseka n'oseka ogusooka bano tebagunankani sebo balinayo n'ekimotoka ekimotoka we ekikaddekadde sente babawadde cheeke kati bavimba omutunzi w'ettaka bukya ku makyanga mwavu buwungeera binyonkondo lwakuba ekooti yafuuka ttatu tunda ttaka naye ekooti yafuuka ttatu abatunzi b'ettaka baabano ekibuuzo kiri nti biggwerawa kaakati eyo tuwonyeeyo kati engeri gye tuvudde mu kyalo kikituzza basazewo badduke mu kyalo era bagamba tebagenda kudda mu kyalo ke batunzeeyo eyaguze ettaka yamanyi naye nga yaguze makata ga Kalyama yaguze amakata ga Kalyama awulire ono yesunga site badduse mu kyalo bapangisiza omuzigo gye babadde babbira bavuddeyo kati bazzaako ki wetegereze okimanyi naloose tuli mu nnyonyi oloota nnyo ebirooto byo ne bimala ne bigaana juzi waloota ennyonyi n'emala n'egwa kaakati nga bamaze okudduka mu kyalo nga batonze amakata ga Kalyama kyekiyinza okuddirira firimu eno tugenda gyongerako wano weebeekoma ekitundu kino olwaleero mwena abatulagira ku vije emitubaagala nnyo akuume enoyo bwetubeera bisse adios amigos yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu musobola okujja mu kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 5